This is rock and chill already, the danger. Biri bitya bitambula bitya wonna wosinzira kubanga ateho kakalabye omulungi wange omwagalwa mpuliriza nyongero kwanirizako kufifije the news anka kabakadde kafe hatenga mbanyingidewo okutusako amawuli agenda maso kubanga tegatambula mu ggwanga lyettu Uganda gwatana bakubanga subscribing mukwano gena maso biringa ate okona mwawa mu pesa ile subscribe nakade tokera biro biringa ate otweyungako boterevu ddala yes ekibuga Kampala bwekyo wekifananye ku ncha ya lero abantu bakedde kubanga ate minange bakyesoga basobola okulaba nti bafuna kibaza eri omumwa wadenga embera yabunkenke nyonyi ni dala naye nga okusinza kwebyo byagenze maso kubanga ate bitukawo olunaku olweggulo ngamba ebya bomo abatujju abakabinja kamanyidwa nga Islamic State bavudde ne bagenda maso kubanga ate bakyewaniramu ne bategeza nti bebabadde emabega w'obulumbaganyi buno bwakoleddwa olunaku olweggulo mu kibuga kyatu Kampala wabulanga ate kinajjukira nti guno sigwe mulundo ogusookedde ddala abantu bano kubanga bavaayo ne bewanira mu nsonga eno enfunda ziweredde ddala yes obulumbaganyi obw'enjawulo obuzeverawo mu ggwanga ly'etu Uganda okutandikira ddala wali mu kitundu ekimanyiddwa nga Komamboga bavayo ku nsonga yemu zino zonna ezize zibalukira mu base bavayo nga bakola ki bewana nti bebakiri emabega abakulu abo naye nga twabadde tukyali awo ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'agenda maaso kubanga ate akozesa omukutu gwe ogwa Twitter ng'ayogera ku mbeera eno eyagenze maaso kubanga ebaawo mu ggwanga lyattu Uganda yasa ng'agamba nti embizi ezo zavudde ne zigenda maaso kubanga ate zitataganya eddembe ly'abantu bange naye ng'ate ebyokwerinda byali byalongoka mwana tu mu ggwanga lyattu Uganda bw'obigerageranya n'ebyo eby'omwaka gwa 2018 n'ategeeza nti ebigambo bino bye mbagamba nali mbibagambyeko wali eri mu kalumbagano k'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala naye ng'ate era still n'abatujju bennyini twagenda maaso okubanga tukola ki tubategeera era n'atulaga nti ne baana abaabaludde bbomu abategeerera ddala era abaawula n'agamba nti yabaludde bbomu eyeku CPS yabadde amanyiddwa nga Mansour Othman era nga jjukira nti oyo yafiiriddewo wabula ye yabadde amumanye n'amanya ng'agamanyi wabula ng'agamba nti oli eyabaludde bbomu wali eri okuliraana office ya IGG yabadde amanyiddwa nga wa Jones Abdallah yes bwati bwatulaga nti abategeera ddala awandiise ebintu bingi n'atulaga nti okuviira ddala ku bulumbaganyi bw'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala babadde bakola nnyo obutaweera era ng'agamba nti bakutta abantu abawerako ddala 81 mu nsonga ezo abatujju 81 bakwatibwa era nga bali mabega wa mitayimbwa gye bakola ki gye batemeza so nga ate agamba nti omusanvu gwo gwattibwa nga bagezaako kubanga bagaana okukola ki okukwatibwa era n'agenda maaso kubanga atumenyera omusanvu ogwo gwattibwa ng'agamba nti kuliko omukulu amanyiddwa nga Nsubuga Muhammad kuliko amanyiddwa nga Manihaje kuliko amanyiddwa nga Moses Mudassiri kuliko amanyiddwa nga Master Luwama kuliko Juma Saidi kuliko Serada Juma kuliko n'amanyiddwa nga Amin Kawawa Mustafa bwati bwe yagenze maaso kubanga atutegeeza nti abatujju abo bo battibwa nga bagezaako okugaana okubanga ate bakwatibwa so nga ate 81 abakkiriza batemeza mabega wa mitayimbwa so nga ate abasatu beba bagenze maaso okubanga ate balusulamu akaba olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okubanga betulisizaako bomu byebimu ku ebyo byabadde ebigambo bye naye ng'ate era entisa yayongedde okubanga ennyikira mu bannayuganda wali eri ku luguudo lwa Northern Bypass oluvannyuma lw'akabenjedde kabusa kagenze maaso okubanga ate kagwawo ne kagweyagoya emmotoka z'abangi era nga bangi baviiriddewo ku bisago okubanga ate munnange baddusibwa mu malwaliro okusobola okubanga bafuna obujjanjabi kaguddewo olw'eggulo awo mu kiro nga buziba olunaku olw'eggulo yes ate ngerawo enjogera bino waliwo abavubuka abakwatiddwa ku mwalo ogumu yes era nga abavubuka bano bakwatiddwa abasirikale abagezaako okubanga balwanyisa envuba embi wali eri mu district eye Kalungu ku mwalo ogumanyiddwa nga Ddemu wabula nga kigambibwa nti bano babadde beefuddemu mu kutta abavubi wamu n'okubabbako ebintu byabwe okugeza nga emaali ebyennyanja bye baba bavubye gattako n'eyingini zaabwe era nga kigambibwa nti babadde nga babataayiza buzi baabwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate babakolako ebikolobero era nga n'abasinga obungi abatiddwa babadde nga babasuulanga mu mazzi bano nno kigambibwa nti kuliko omukulu amanyiddwa nga Ivan Nsubuga Semakula Joseph Bukenya Ezra wamu n'omukulu amanyiddwa nga Godfrey Nsimbe era nga batwaliddwa mu kkomera wabula nga ate bagamba bajja kulabikako eri kooti ey'Erukaya ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini embeera bwetyo bwefaananye esaidi ejo so nga ate ye omukulu eyabadde amanyiddwa nga Ali Zimula onono nga yabadde mukozi mu ggwanga erya Dubai yasiza omukka gwe ogw'enkomerero ennaku eziyiseeko awo naye nga obuzibu obuliwo bwakuba nti munange omubiri gwe guddizibwa ewaka ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala bagezaako okulaba nti bakuŋŋaanya ensimbi era nga kino kiviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Derrick wa radio okuvaayo bw'atyo n'agenda maaso okubanga akoowola bannayuganda mwenna musobole okubanga mukwatira wamu abasobodde okulaba nti omukulu ono atuusibwa ewaka abeere nga aziikibwa ku bijja by'abajjajjabe. Yes, musibye mutya nno bannayuganda bannange
yonna gye muli gye musinziira okubanga mutulaba. Mawulire ga nnaku nnyo agafudde mu ggwanga erya Uganda aga bbomu era buli aviiriddwako omwagalwa we. Bambi omwoyo gw'Omukama agulamuze ekisa nate ku side ey'e Dubai mu UAE. Mawulire ga nnaku eri muganda waffe ono mukozi munnaffe amanyikiddwa nga Zimula Ali eyafiiridde mu Rashid Hospital mu Dubai olunaku olwakeesezza eggulo. Kigambibwa nti bamulongoosa omutima abanga atereera ne basanga nti amawugwe gaasiriira n'abanga teyasobodde kusimatuka nassa omukka ogw'enkomerero. Kigambibwa nti Zimula Ali ono musajja muzadde, abadde musajja muzadde alese abaana 3 naye nga wetwogerera omulambo gukyalemedde mu ddwaliro mu ggwanika olw'ensonga ey'ensimbi nti famire teyesobola bulungi kulaba nga bakomyewo omulambo e Uganda okugweziika. So nkowoola buli munnayuganda yenna gy'ali, yonna gy'oli mu nsi yonna gy'oli nga walyetaaze okubaako obuyambi bw'owa famire y'omugenzi okulaba ng'omulambo guddizibwa e Uganda. Ennamba z'essimu bazimpadde 2 wano za taata we amuzaala eri 0704 59 0888 eyo ya Airtel, ne wabeerayo ya MTN eri 0772 49 6499. Bambi gwe yonna ali eyo eyali etaze okuyamba leero kiyinza okuba kiri wuwe naye ng'enkya kiri wuwo. Tweyambe muganda waffe ono alabike nga ddizibwe. Yes, Zimula Ali oyo wabadde nga akyali mulamu nga tannaba kussa gwa nkomerero ng'ali mu Rashid Hospital gye yafiiridde. So bannange mbakowoola mwenna gye muli tuyambe famire ya muganda waffe ono okulaba nga ddizibwe Uganda. Mawulire mabi nnyo, kitalo nnyo era omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Omwoyo gwo guwumule mirembe munnange nga bwe batyo bagenda ku mawanga okukola ne bafiirayo munnange atabangi ne bavaayo nga balwadde embeera nga nzibu ddala be baweereza akasimbi kaabwe mu ggwanga lya Uganda babeeko kye babakolera mwana tuoba oliawo bakasavinge bo we balidda babeeko kye beekolera bakakwata ng'ate bo bazza ku mumwa. Wenjogera bino omukyala amanyiddwa nga Mariam Ngono yatuyimbira akayimba akatinatinde. Yes, ali mu kunoonyezebwa era nga kigambibwa nti aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okulya ssente za sisita we nkuba kyeyo. Yes, gwe baava naye mu lubuto lw'erimu bwe zonna yazikola ki yazifenkenya. Bwayagala okubanga onyonyoka story eyogenda wali eri ku channel y'omukulu amanyiddwa nga SB4 ojja kubanga ate byonna obyekanya. Ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Namukwaya Spice Diana. Yes, oluvannyuma lw'okubanga asiimibwa BBS Television yavuddeyo nebeera nga ate emuwa award nga bwe twabiraba awo nga bagamba nti muyimbi wa tabbo ate ayina empisa ayina eggonjebwa ayagaliza eyo kitegeera inspiring ebirungi byakoledde industry basazeho okubanga ate munange bamusiima. Kakati sibe bokka bamusiimye twabadde tuli awo n'aba Aropex towels adhesive ne bavayo ne babagenda maaso okubanga ate nabo bamusiima era nga bano bagenze maaso okumuwa obusawo bwa seminti 10 obusawo bwa towels 10 waganda ba 5 okitegeera era bwatyo nabategeeza nti towels ezo agenda kubanga aziteeka ku nnyumba ejjukira omukyalo ono ali mu kusitula ennyumba gaggadde ate nga ne wali tapangisa agenda kubanga aziteeka mu nnyumba ye gattako n'okubanga ate ateeka mu nnyumba eyajjajjaawe abeere nga agimaliriza bwatyo byategeezeza era nga towels zino bazimuwadde nga bawerekeddwako omukulu amanyiddwa nga Aziza Zioni jjukira nti oyo brand ambassador yes owa kampuni eyo ate nga omukulu amanyiddwa nga Tadias ataddeewo oyo Matovu Bawasheri Tata Nanyunja naye yabaddewo nnyonyi ddala kubanga ye manager. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ate munange musiima emirimu gy'abayembi nabagamba nti temusiima muntu ng'akoze kinga agenze nga Kamiliyoni bwe yakola ki bwe yakiyemba. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu +774
7252427 plus M7 72427 ye DJ Faruku ku Bay and Samu tokkiriza abagenyi bokwebowa. Okusinzira ku mbeera nga bwe yabaddewo olunaku olw'eggulo okutya kwagenze maaso kubanga ate kweyiwa mu bantu bangi era nga n'omukyala amanyiddwa nga Sheilah Gashumba yalabiddwako nga naye alabika nti atidde okusinza ku ebyo yabadde alaba ku social media era nga yatweetinze n'agamba there is no way I'm leaving home with all these tweets about the bomb blasts. N'ayongerako nga agamba nti mwenna mubeere bulungi okitegeera. Kakati nno bo ba social media in-laws nga bw'obamanyi lubeerera mubaamu abanyiivu. Omu yatweetinze nga amureplyinga nga amugamba nti you fear losing another tooth nti otya okufiirwa erinnyo eddala bw'ati bwe yamutegeezezza. Abasinga obungi akazigo kashira balowooza kiddibu olw'okuba nti ddene. Kakati ye bw'ati bwe yamutegeeza nti atya okufiirwa erinnyo eddala kyava tagenda kuva waka agenda kusigala yeyo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Harmonize okuva mu ggwanga erya Tanzania. Omukulu ono ali mu muhabbatina guli gwennyini era nga munange gumusaza mu kabu. Yasa wenjogera bino yavuddeyo danagera maaso okubanga ate atukubako egaali ey'omwana muwala amanyiddwa nga Brianna oyo gwolaba. Yes, era nga kinajjukira nti gye buvuddekawo omukulu ono yali muhabbatina n'omukyalo omulala oyo yali amanyiddwa nga Kajal naye nga tebyagenda bulungi ne babeera nga munange baawukana. Kakati asazeewo okubanga ate omuhabbatina aguwa chance endala so nno gwe wenna ali eyo awoza mutima gwakaluwa agezaako okubanga laavu ogiwa omukisa omulala okudda ku baana balenzi abamanyiddwa nga aba B2C Soldiers. Yes, bano no bagenze maaso okubanga ate bawabulwa omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola ng'asinzira wali ku Urban TV mu show emanyiddwa nga Rush Hour ekukolebwako omukulu amanyiddwa nga Miles Ramiti. Kinajjukira nti baana balenzi bano balina akayimba kapya amapiano kali mu mapiano style awo webityo naye ng'enkola eyo yaba South Africa gye bagikopye naye nga Bebe Cool yagenze maaso okubanga atagamba nti akayimba ako si kalungi si kasufu obanga okakompeyarinze neki n'oluyimba lwagutujja bw'ati nagezaako okubanga ate alabula abayimbi bonna n'abategeeza nti mugezeeko kubanga munange mu maintaininga kino ekyawana ekyakadongo kamu kidandali bye muba mukuba ebyo olw'ensonga nti bannayuganda bajja okubanga ate bategeera kubanga sente muzijja mu bannayuganda temuzijja eri bw'atyo n'abategeeza nti ebyo bye muyimba bajja bikuba ku TV bagambe nti oli ku nnamba emu akayimbako kakutteyo naye at the end of the day music oba olina okubanga ate omusabulira wanene ku ground ngamba mu kivulu okitegeera era n'abakubiriza nnyo babeere nga munange bagezaako okubanga basitula Uganda yo nga yo baleme kubanga bakopereza ebyo batategeera n'abawa ekyokulabirako ekya-America Nigeria n'abategeeza nti abo abayimbi be mulaba bakubye nnyo nga style zaabwe ez'ensi yaabwe y'ensonga lwaki naffe tubategeera kubanga styles zaabwe bagenze maaso kubanga ate bazimaintaininga muve ku ebyo bimugenda maaso kubanga muyimba bye mutategeera. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga sina mukulu omukyala amanyiddwa nga Masolo Queen Badblak. Yes, yavudde nagenda maaso kubanga ate ayanukula agamba nti amubanja eyamwazika emmotoka yani weeks 2 ye nagenda maaso kubanga ate agikalakata mwezi mulamba oluvannyuma n'abeera nga ate agireeta n'agikasuka mu parking nga yonna egongo baddembu endabirwamu tezikyategerekeka. Omukulu oyo agamba nti anoonya Badblak era nga Badblak we yali asula yasengukawo. Kakati Badblak yavuddeyo n'agenda maaso kubanga agamba ekisookera ddala ye tatidde bw'abanga akakasa nti amubanja aleeta obujulizi obulaga nti akola ki amubanja ye komera yali manyira ali more than ready okubanga aliyingira n'agamba nti singa obujulizi bumubula ye yagenda okubanga ate amukuba mu mbuga z'amateeka abeere nga ate akola ki amuwulira. Bw'atyo Badblak yagenze maaso okubanga akola ki ategeezaako oyo okubanga amanyirwa obanga ajogebwa. Jjukira gye buvuddekawo yali yakalumirizibwa okuba nti tasasula rent. Kakati ate n'ow'emmotoka naye avuddeyo agamba nti takola ki tasasula ate ng'era n'emabega eyo waliwo eyavaayo wa saluuni nga naye agamba nti amubanja ssente za bwivu kwegamba biri awo bingi naye nga ye avudde agamba nti agenda kubanga afa n'omuntu. Ate okudda ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Kaizi muyite Kawalya Isaac owa Uncut Kalakata. Yes, ekifaananyi kino kigenda mu maaso kubanga tekitambula ku social media era nga ba social media in-laws bagamba nti eno yandibanga y'ensonga wamma lwaki UCC yasalawo ebeere nga mwana tu program eno egyongerezaayo ddala kubanga okwekwatira wano kwaba too much kisusse we kyandibadde nga kikola kikoma naye nga ate embeera yo bwetyo bwefaananye esaidi eyo. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga OS amuyite omulangira Suna naye yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso kubanga yeemulugunya ku nsenene. Jjukira nti tuli mu mwezi ogwa November ogwa musenene naye nga bannayuganda ensenene tebazirabako beebuuza ki ekigenda mu maaso. Ono y'omu ku bo abaavudde ne babeera nga ate boogera ku nsenene. Ensenene emu 23567 za singi 2. Covid talumye bantu bokka alumye n'ensenene kibe kiri kakati
ensene ne musanvu za singi bibiri kitegeeza covid talumye bantu bokka. By the way bana tuli Masaka ensene ne wagwayo emwemu. Ladies and gentlemen, ensene ne wagwayo emwemu lwa corona ne maybe Museveni wanaaba atadde mu January ensene ne zijja ku yabo kayo lubatu lw'ensene ne muna luliwa. Ladies and gentlemen, tubadde tusobola okukwata nsene mayinza okubale baggalawo bizinesi esanga gyembola kati ndi mu ya nsenene. Abakyala bannamasaka bampaddewo epipa wano. Eno epipa yange eno jangu ngabe ensenene zirimu. Mulimu ensenene nga 30. Eno epipa yange newe julira bannakampala nzija kumakya sawa ngemu aliwo yampatina. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiiyibwa, discharge, naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building. Ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday. Gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Atakuda ku mukulu amanyiddwa nga Ahmed Lubowa, the CEO, yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso okubanga ate yeeyanza oba nga yeebaza abawagizi be mu bwetoowaze obw'ekitalo ddala nga akozesa omukutu gwe ogwa Facebook, era nga yavuddeyo n'abategeeza nti bannanga abawagizi baffe aba Romantic Entertainment Trust Films mwebale nnyo for loving and supporting best friend akali amaggwa ekyekango. Jjukira ezo series 3 zonna ziragibwa buli lunaku basuulayo kye baba bakoze kye baba basuddeyo, era nga yagenze maaso okwongerako n'agamba nti I don't know how I can appreciate, but thank you so much and please keep the support. I love you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bagamba nti etasiima ebula giwa naye nange nsiima nnyo bamikwano. Thank you so much. Ate nga ye beautiful Caro olunaku olwaleero yazaalibwa Caro Nantongo mazaalibwa ge, era nga munange tubadde tukyali awo Zaddi nagenda maaso okubanga ate aleeta obugambo bw'omuhabbatina obulese bangi nga bavuddeyo mu kamooli nga baga bulijjo mwekwasaganya ngamba Zaddi Dagnise, era nga obubaka bwe bubadde nti nga sinnasimulula batali muhabbatina musooke mwesegule sibasamuliza obuganga. Mwana mulenzi awandiise n'agamba nti I choose you over so many and I choose you over so many things. You have taught me a new kind and art of patience, love and kindness. I love the person I am when I'm with you, and that is something I pray for to last as long as life allows. Today is your day. I choose love for you. I choose wins for you. I choose blessings for you, and above all, I choose 100 more years of the gift of life for you. Happy birthday, darling Caro Nantongo, with heaps of love. Bwati bageze maaso kubanga ate amuyira omuhabbatina guli gonna mujjudde emitima eja red, eja yellow, eja green, eja purple, eja white, eja orange, jonna giri muli girimu stars wali wonna okitegeera. Anyways, happy birthday darling. Ate nga ne mami amanyiddwa nga Jean Nakachwa agamba nti naye akwagala ebitenkani kanyonyini ddala, era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi. Ate nga mukadeke kamu omukyalo ono atuzanyiranga Anna wali eri mu best friends, naye bw'atyo munange yazaalibwa olunaku olwaleero. Ate obadde okimanyi nti omukyalo ono muyimbi. Omukyalo ono yayimba akayimba era nga alina YouTube channel ye akozesa erinnya erimanyiddwa nga Van K. Genda maaso nga ate okola ki omunoonyako munange. Yes, katubagalize amazaalibwa amalungi. Ate nga tulinawo waneeno n'omukyala amanyiddwa nga Sharon Mary Namutebi
Anni. Yes, era nga bangambye nti yazaalibwa olunaku olwaleero amwagaliza amazaalibwa malungi. Agambye nti ye best friend wo akwagala ebyensusso era nga akwagaliza owangala emyaka bufukunya. Happy birthday beautiful. Ate nga ne Emily Nalubega naye mazaalibwa ge nkwagaliza amazaalibwa malungi kamama. Enjoy your day and age to perfection. Yes, bwenti besaludde okubanga ate mbaweereza olunaku olwaleero gw'omulungi omwagalwa mpuliriza gena masobere nga ate osubscribinga ku channel yaffe emanyiddwa nga PJ Kipensu Penzi eside eri olusi tupenzukamu olusi ate ne tubeera ku ki mu kuyiga munnange oba oli awo naye nga atakuumira mpeera hagira abankuumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.